Chameleone waliwo banamawulire abavudde ne bagamba nti obaolyawo Dr. Jose Chameleone obaolyawo yeetaaga okuba nti atwala mu ddwaliro asobole okuba nti afuna obujjanjabi. Tugenda kwebuuza kiki ekiruma Dr. Jose Chameleone, kiki ekiruma Dr. Jose Chameleone ekituufu, because abantu bangi bagamba Chameleone yaggwawo. Twalabye mwene baalabyeko drop ya Bebe Cool eyatondeka ekiwatu ennaku z'omwezi nga 26 tuzimbire Bridget ennyumba. Bebe Cool yagenze n'akwata video n'ateekayo nga Dr. Jose Chameleone nabwe kityo obaolyawo agezaako okuba nti akunga abantu mu kayimba ka Forever, but buli yalabye yagambye kiki ekimalawo Chameleone. Even last time Chameleone yali ku nnyonyi yali ava mu nsi emu ne bamukwata nga akozesa Uganda Airlines nga tali stable. Waliwo amawulire agavaayo recently ne gagamba Jose Chameleone yagenze mu rehab biki ebyo, but it wasn't so confirmed. Chameleone twamulabyeko ng'ayima mu kikadde. Then Chameleone ku kikadde yajja n'ayimba bulungi, yali agezaako okuba nti ayimba speed amale arushinge agende e Rwanda, but of course bwe nalaba Jose Chameleone ng'ayambadde akasuuti, I myself I wasn't happy with his looks. However much is too small, mutono nga bulijjo fena tukimanyi nti Dr. Jose Chameleone mutono, naye engeri gye yali akozeemu n'engeri gye yali alabikamu teyansanyusa. Of course manyi muyimbi wange, muyimbi w'eggwanga, naye nga bingi ebigenda mu maaso. One, abalala bagitadde nti Chameleone obaolyawo alina mbwe, simanyi waliwo abatandika ebibuuzo, omanyi bannayuganda nnyo mwogera nnyo. Abalala ne bagamba nti era bannange omusajja alina ebimununamu omusaayi, omusajja alina ki, omusajja akoza ki, omusajja tawumula, omusajja asira mu bbaala, omusajja akola bineeno, omusajja akola bino. Bata kyenyinza okugamba kiri kimu bwe kitya kyemanyi nga nze, one of the things ebisumbuwa Chameleone kwe kubeera nti obaolyawo abulako omuntu oyo amuwembejja. Ajjukira ffenna tukimanyi nti tekikyali, naye akyeyogerera nti omukyala taliiwo, yagenda omukyala mu express agenda mu maaso n'okuba nti amubreakinga mu mikwano gye, yafuna mikwano gya. Ajjukira Chameleone yagula ennyumba ebbiri mu America, yasooka yagigula n'ayita omukyala okuteekako omukono, omukyala n'agamba nti gwe oli mufere sobola kuteekako omukono. Chameleone n'agigula. Chameleone olwagigula n'amulaga ebiwandiiko byonna. Chameleone n'akwata omulundi omulala ng'agula ennyumba yasembayo eri Minnesota oba eyo eri guy eri I think that side Daniel gyali eyo, n'amugamba agenda agula ennyumba. Kolo Daniel ateekako omukono. Daniel mu kugenda mu America yasangayo ebikyala bina Uganda. Tewali yayonoona bufumu bwa Dr. Jose Chameleone ne Daniel ng'ebikyala bina Uganda. Yes, agoge mawulire agakwata ku Jose Chameleone era nga nalabye nga buli omu agamba nga atrendinga kwegamba nga bagamba nti Jose Chameleone embeera mwali mbi era nga beebuuza bulwadde ki. Actually from last year abantu beebuuza Jose Chameleone kiki ekimumalawo, naye omwami nga wanyonyodde nti Jose Chameleone yeetaaga omukyala oba oliyaawo eyandibadde amulabirira amufaako, yalidde akomyewo saameka, agenze anywedde breakfast, akomyewo alidde lanchi ate sapa, ebintu bwe bityo. Naye bakunyonyodde ebyaliwo oba oliyaawo nti ebyaleetera ddala Jose Chameleone okubanga ayawukanira ddala ne Daniela, era nti ekintu ekimu affectinze nnyo nyini ddala. So byebyo ebitambula ebya Jose Chameleone asobodde okubanga atunyonyola mu mbeera eyo yonna mwali. Ate mu mawulire amalala agatambula ga omwami eyaliko kazanyirizi oba Munakatemba nga yali mu Amarora family era nga yakolako ku Dembe FM n'akolako ku Zit Super FM. Omwami amanyiddwa nga Mese Bontwe, ono essaawa eno wetwogerera z'embuyaga ezikunta. Yes, yavudde mu bulamu bw'ensi eno era kigambibwa nti abadde awangalira mu ggwanga lya America. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Katusabye Mukama Katonda agumye ab'enganda n'emikwano n'okubanga asabira oba okubanga Yesu omwoyo gwe aguwa ekiwummulo ekirungi n'okubanga amusonyiwa byonna ebyamusobako. Simanyi oba kiki ekimuse, naye nga byonna tujja kubanga tubitegeera mu maaso awo. Mawulire mabi nnyo era nga mawulire ga nnaku ddala. Nga tuvuddeko eyo munnange, waliwo amawulire gayitinga nnyo nnaku olw'eggulo nti omusajja mukulu Alien Skin naye nga amanya g'amatuufu ye Patrick Mulwana mbu yasiramuse, naye mu kusiramuka kuno
waliwo abavuddeyo kubanga bakubaganya empawa okusiramuka kuno era waliwo abamu bavuddeyo kubanga bawa ensonga zaabwe oba reasons lwaki omukulu ono yasiramuse. Katutandikire ddala kwona. Alien Skin tusaba Allah akulungamye mu ddiini kintu okikwatire ddala ye mukomole. Kati wano botola shahada tebafaayo kubuuza oba oli mukomole oba toli. Kyekiba kiddako ekyo kukomola. Kati bw'obanga oli mugisu nga bakomola dda. Naye bannaye nalaba. So ye musajja mukulu Isaac Katende abasinga obungi gwe tomanyi nga Kasuku ye bwatyo wayogedde ate waliwo omunnanga bamu bavuddeyo kumuwooninga. Yes, bagamba batya. Alien Skin bakuleetanga road mayor w'ekibuga Kampala 2026 ye ddiru gye mulina n'empuuga. Era nze seewuunya nnyo bw'oyatula obuyisiraamu kubanga nkimanyi nti kyankizo nnyo eri abayisiraamu balina chances nnyingi ku kifo ekyo olw'abayisiraamu abangi abalondera mu kibuga Kampala. Ze kaadi ze muzannya naye weegendereza abantu abo era weebuuze nnyo lwaki baagala okutaapinga ku masannyalaze go. Bwe baba bavuma Kyagulanyi omuyimbi ng'ate gwe bakuleetanga omuyimbi mu byobufuzi njagala weegendereza abantu abo beeyubulanga misota bayuza. Weebuuze nnyo bonna be bazze bawaana baliriddawa baafa. Dr. Kiza Besigye yafa. Lwaki tebamusimbawo nga president? Bo lwaki baddukira nnyo buli awali akasannyalaze okwakivinga goals zaabwe ez'ebyobufuzi? Nsaba otuulaawo wekkaanya abantu bano bakuleeta mu mutima ki era lwaki kati? Bebamu bwe badde eri waga nti abadongo tebasobola byabufuzi lwaki bafuleyo ntinga ggwe era baagala kuleetanga road mayor wa kibuga Kampala. Nsaba oleme kulwana ntalo z'abantu bano kuba kyekintu kyabwe bakireeta lwa busungu tebalina agenda nnungi. Tebalina ggoolo yaabwe esimba okuleka okulwanisa Kyagulanyi. Kyekituufu kyenjagala okugamba muganda wange Alien Skin ekifo ky'obwa road mayor ojja kukiwangula kubanga ng'abavubuka ba ghetto tukukkiririzaamu era tukuwagira. Ojja bakunga bajja kukulonda naye bano abataapinga ku masannyalaze go ekigendererwa kyabwe ki? Nsaba otuulaawo mufango ni forest kabiro olowoozeemu oleme kulwana ntalo kuba zino entalo ze zigenda kumaliriza nga mulimu n'amalogo. Mugenda kubaamu omuntu wafa wakati wa Kyagulanyi n'abasajja bano nze nkubuulira ebintu bino bye balimu. Olutalo luno lunene okusinga bw'olulaba baleme kukubisa teeki. Nsaba olowoozeemu era bagainingi power yo ebeere waggulu kubanga bano abasajja bayuuza. Lwaki bataapinga ku masannyalaze go? Bayinza okulimbalimba n'akafo k'obwa road mayor mu Kampala gwe n'obayisaawo ku bifo byonna bye baagala. Era lwaki bakikola kati? Bakategeera kati nga bamaze okubagoba mu noopu. Kati baleme kulwanisa ntalo nakuza. Nze ngenda kubaaza embawa bwino manyi nze Calvin bwenti bwe mbagamba naye yonna Alien Skin gy'olaga ndabayo. Naye kwe manya tukukkiririzaamu ojja kwakivinga obwa road mayor ogenda kubulya naye bano abataapinga ku masannyalaze go. Kale bantu bange abaagala okugenda ebweru Staff Eva Uganda Limited egamba nti akasente kooteekamu nga visa ekuli mu ngalo mwebale kutukkiririzaamu bannamwe be mutusindikira mulaba batambula n'abakyasigaddeyo nga baagala okugenda ebweru ku nooti 7 nya nooti 62684 oba nooti 7 ogenda kuba otufuna butereevu. Twetaaga abawala n'abalenzi ogenda okukola mu mawanga nga Qatar, Kuwait, ne Abu Dhabi ne Dubai. Twetaaga ba waiter ne ba waitress ne ba kirina n'abo abalenzi abasobola okusindika emigugu ku kisaawe n'abawala basobola okwaniriza abantu ku kisaawe. Sala lava $1.5 paka $3 bakusuza bakuliisa bakujjanjaba ne vacation buli mwaka. Bantu bange interviews zigenda mu maaso mutwettanire tubatwale ebweru mukole. Ebyo nga wobiwulidde byo bitambula ate nga tukyali awo waliyo akatambula nga Alien Skin ng'akubidde omukulu Barugahale essimu ennono y'amakulu era nga aliko byamusaba. Okay, kati n'ensonga yange. Yes. Kati kugambire wano. Yes. Kati nga minisita w'abavubuka. Yes. Eddoboozi lyetaaga mu kaseera kano obeeko otuusiza. Yes. Waliwo obusongasonga ovudde ku nsonga ez'abasibe oba enkulumu.
Nate waliwo obusonga bunene obwa bulijjo buli mayina nosanga omuntu kamusibye emyezi 6 nenga alaga engasi ya mitwalo ng'eno oba 5. Yes. Mitwalo 8 kyemmanyi ensonga eyo gimanyiiko. Mbadde simanyi bantu bangasi ne bagamba nti waliwo ne bano abalala waliwo ne kakeesi ke bayita public nuisance kasusse. Kasusse ensonga zange ezo. Ngenda kukola operation gye bayita empty Kitalya and Luzira prison. Abatembeyi bonna abaana abakwatibwa nti batembeyi batiibwe. Kanchalenjinga nnyo public nuisance. Njagala abo bonna abatembeyi abaasibwa nti mutembeyi bateebwe kubanga bali tebabba bali mu kuyiriba. So wemanga sibawadde edduuka we bakolera nga sibawadde mudaala mu katale we bagenda kukolera n'abateekawo abanaalisa ki abaana ate nga nabo bannayuganda. So ngenda kwogera n'omukulembeze w'eggwanga mugambe muzeeyi ekkomera ligidde basibe naye abasibe abaliyo si batemu nti bamundu. Nebe bana abaana be bakwata kukuba abakesisi ne babasuula ku steolo ne bamugamba fine milioni 2 oba mitwalo 5 nga tagalina ate nga bamaze n'okuwamba emberengeze n'emyembe gye bagirida abakesisi ba enforcement ne bamuweereza Luzira ne bamusiba ate gavumenti nesigala ng'ebaliisa kubanga government tonoona ssente tuli mu kuliisa abantu. Yes, ate nga tuvuddeko eyo munnange nga tuvuddeko eyo eyasajje fulufiga atabukidde Balista Timo munnange tombuuza oba Balista Timo yakoze eki naye amuwadde warning. Njagala nkwogereko ekigambo kino oleme kukitwala bujjo nayogeddeko n'omukazi eyayita Mada ne muŋŋamba mbuno simanyi tannumbangako omukazi oyo yannumba ku kooti ya pressure nanvuma n'ayagala okummanyira n'anteekamu kamera ng'ayagala views ne likes okumanyika era yamanyikira kunze kummanyira kati mwabagamba mbu simanyi mbukiki ekyo nkimaze njagala kulabula mukwano gwange oba okumugambako Balista Timo nkwagala nnyo you a good boy oyina omulimu gwo mu mutwe Balista Timo lekeraawo kabampane gwokolera ku TikTok yo ojja kwagala okudda mu Uganda nga tokyasobola kudda wano ojja kudda wano ensi ekuzimbire nga muntu akwewala okosa kyakali mungi ne kabampane mungi ovuma abantu ovuma Bakatikkiro tokola wano toli muyimbi ntoli muyimbi status yonna wagisa ogenza genda mu bikonde akaana kakkuba emimwa gyonna giyulise gifuuse chapati ogenda te mu bikonde tosobola. Can you manage your status? You can't because tewandiyingidde bikonde ate wayita Ssabalwanyi nga wakubiddwa ozokola obuntu Museveni akyaliyo Museveni akyafuga nze nakuba airport nenjiteeka ku ttaka ebintu ebyo byeteekako naye n'otuuka okubanga omwana eyayogera nti yayokya abaana simanyi buli ludda weeno bamukwatira kisogo oba ludda kati gwe ensi ekutaddeko amaaso that is by that mwe baamwa kubassa UAE naye ng'oli muvuka mulungi olina omulimu gwa Balista olina essomero ddamba okolagana ne banno naye mussa UAE olwakyakali gwe mukola ku TikTok kuvuma buvumi kwebamba kukola ki kukola bintu bitajja mu myaka gyammwe. Balista tulinayo another life tukula buli mwaka tumuvinga guno mwaka at least ebikomi ogambe because omwaka guli mbifunyemu ki siku at least please wake up and open your mind change your life olunaku lumu ojja kudda mu Uganda ng'ekunyirira ziizi olw'entalo z'olwana ezitakukwatako kabampane gwokola ku TikTok oyagala nnyo okwerabisa n'okwogera emikwano egimu ogyemazeeko ogitta muntu wakwanga Katikkiro yewuunyo mu kidenzi kino ekivuma yatandika okufuna nga what is this boy ono who is he naye yagamba abayita bamuluddoka Inkowe bagambye eneggulire siddungi nakatono oyitiriza awoninze Balista Timo ne Shira Price mbo bayitiriza mbo bakyuseemuko naye tesimanyi alendo katweyongere ensonga za mukulu Lily Puzzle no yadde yagenze ewa Katikkiro Charles Peter Mayiga ne yeetonda naye era akyali munyivu nnyo erifiina amasannyalaze amwogerera ebisongovu ndowooza tajja kuzikiza yanyiga nnyo bibino omwana oyo agenda kuzunga omuwala tagenda kufuna mirembe so kati omutaloze nti kati komulopye embuga atayinza okuddamu okufuna emirembe bakuloopa Obuganda abaganda tukiyamba oyo omwana muloopi eri Obuganda
era ku bukyayi abantu bwe babadde bamulinako abadde yabula ku maaso g'abantu omwana oyo mwongeddeko obukyayi obw'ekika ekyowaggulu obuganda bonna bumukyayi nze ndi mu buganda wano tomanyi wendi ne police tezijyawe muloopye okusiga obukyayi ku bazzukulu ba buganda n'okukyayisa abazzukulu ba buganda obuganda bazo goli muganda nenono za wano zimanya olimo kimanyi ne muganda wabuyo si muganda bakiyetoze naye munange nze ndi waluna be music oli wa trouble so ate yali boss wange so mukama wange muwanye ekitiibwa oyinza okusanga ali busy ngajja kujja naye oyo ye mukulu Lily Puzzle ng'akolima sibayo banazikiza dde naye nga ye si musanyufu yadde n'akamu munnange webityo nga tuvuddekeyo munnange ate ebya Victor Kamenyo ne mukyala we abantu bano bazze bakola ebintu bingi Kamenyo n'omukyala we luli baatukubamu sitanti ne tugamba oba oliawo byali bya ddala ne bitusobera naye this time around alajana agamba simanyi omukazi kino nakiri nga we mulabye naye ono avuddeyo n'amuwa amagezi n'amugamba Victor omukyala oyo takwagalangako nti omuntu akwagala oba omulaba nti noye oli yali alina kyanoonya munnange katusooke tuwulire bane Kamenyo nabadde nga nyokuwa obudde naye kati kangende mu maaso Kamenyo kankubuulire ono omukazi takwagala nkwade n'olunaku n'olwo gwe wamwesibako wayo nno point nkulu olubewa wa shifa ebikeeki n'abikasuka eri ekyo kyali kikuwa ekyokuyiga n'okutegeera ono omukazi walize mumusemberera kubanga kati ogunaddaka jje nakkuwa butwa kakati Kamenyo nze kankubuulire omuntu ekintu kyakulaga mu kusooka tekiba tekirikyuka ku mutima n'oyo omwana mutwe ku DNA bamugyeko omusaayi kakati Minada Queen kankubuulire nawe avieta ono Minada Queen ono si mukazi naye otulaba mukazi wa Kamenyo kyamukoze nawe ekyo ojja okufuna abo abaana mubaggyeko emisaayi mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa ze otambula ne big omubbi ojja kwekanganga nawe obba Kamenyo wendi siina musajja wai ebintu bwe bityo era nga bwe bagamba nti munnange mbu abaagala nawe bali ababiri gwe tosaayo kikyo mbu leero ojja kwogera enkya bajja kuddiŋŋana ate gweobeera omukyamu naye ensonga za Victor Kamenyo ne mukyala we Ruth zo nzibu owulira luli bayawukanye ogenda okulaba bali wamu ogenda balaba baserebratinga ogenda bala kwegamba ebintu byabwe bizibu ebintu bya Victor Kamenyo ne Ruth bizibu era ng'oluusi bitabula n'abalabi naye nga kyonna kyekiri essaawa eno yalangiridde nti ali single very single and searching Victor Kamenyo era yagambye nti Ruth ono yamumenya nnyo omutima kubanga yamuteekamu ensimbi n'atuuka okulya looni n'amugulira emmotoka mbunga alowooza ajja musanyusa naye mbu kyamugwako okubanga yasanga nti Ruth yalina WhatsApp group mwe yali nga beekuŋŋanyizamu mbu bigambo bye mbu abawala abanyarwanda mbunga badetingira omwo abasajja balina dating site gye bagendako ne bakola ki owange si bigambo byange obutambi kwe buli era wano twalabye nga kinyigiramu mukyala Avieta Minada Queen naye n'avaayo naawe esaidi ye ate oluvannyuma Victor Kamenyo n'avaayo n'agamba nti nze nawadde sitegeeza Mina so ebintu biri awo ebityo naye ebintu by'abaagalana nga weŋŋambye tosaayo kikyo bano bajja kumala balina omwana bajja kuddiŋŋana kubanga sizwega omulundi ogusoose nga tulaba Victor Kamenyo ne mukyala we nga bali mu bintu ebyo era twalabako oluli yamusuulira ssente ate oluvannyuma ne batugamba nti sitanti tomanya eyinza okuba oliawo nga sitanti neera nga anoonya ki engeri yate gyakola mu basho ya Christmas ebyo byabwe be bamanyi naye nga nkujjukizaamu nti munnange tuli ku NCK TV era bw'oba oliyo nga tona subscribinga mukwano kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga amawulire go mangi nyini ddala era nga wetuli nnyo okubanga tukutuusaako anakugamba nti wemala okubanga osubscribinga
noonyiga akade kano katuyambako okubanga tegeera nti tutaddeyo amawulire awo nno ne tulyoka twefunira amawulire nga gakyayokya naye nga wona wooli wona wesinzidde mwebale kutuwagala mwebale kutuwagira mwebale kutubeererawo anti munange mwe mutufudde kino kye tuli singa temuliwo tetwandibaddewo mwebale nnyo era mwebalire ddala naddala baganda baffe abawangalira emitala w'amayanja bali Dubai, Qatar, Berlin, mwenna Jordan, yonna gye muli yonna gye musinzidde mbagala nnyo era mbagalira ddala mutukkirize tube nga tubeerekereza ne tujja kuba nga tukoma mu masawo n'amawulire mangi nnyo tovaawo.